sekukulu ennungi n'obbayo zaayo z'okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe. Nga bwe tujaguza Christmas, njagadde okujjukiza mwenna si bakristu mwekka wabula bazadde bannange mwenna tuli mukola nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emigigi gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya, naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas, Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa, nga ne messages zonna zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka, meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Ningamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu imparting the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kucakala bucakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa kwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 2000 eziise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa, era ne tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama n'aba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero lwe lunaku olusinga okuba olw'essanyu, naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Sabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole obbata beeyongere ku famire zaabwe. Baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja obabeere ebitutwanire. Twebale nnyo Honorable Robert Kyagulanyi obubaka obwo. Ekyagambye ffe mu Tuesday class twakikolako dda Ssaabasumba. Guno gwe mwaka gwaffe ogwokubiri nga tuteekawo olusirika lw'abaana abakatuliki. Era omwaka guno twalumaze abaana abakatuliki mube nga mubatuweereza values tuzizaamu. Ffe twakikozeeko bwe twabadde nabo era buli mwaka tutegeka. Nebaza nnyo chairperson wa Tuesday class Omwami Bahati okuteekateeka ensonga eyo. Mbadde njagala kusaba Ssaabakristo, mbadde kusaba oyimirire owubire ku bantu Emere Kitto, bawubireko Ssaabakristo w'essaza ali naffe wano, bawubireko olwaliwo ne bamemba olukiiko lw'essaza nammwe muyimirire, tweyanzanyi tweyanzeege. Ssaabasumba, ettaka we tuyimiridde lyatuweebwa Obwakabaka bwa Buganda, awo nno Oweekitiibwa